Bakuyitani? Maria Mama Aaron. Aaron. Babita Aaron. Tuyina omuntu omu gutuuza okusisinkana olunaku lwa leero. Bamuyita Yesu. Amina. Bino byonna tubizimba. Naye amazima nga tateeseemu mukono. Bigotaana. Mchara mukozi. Okola mulimu ki? Njoza ngoye. N'omwana omulimu agumanya asobola okugukugamba. Mama akola mulimu ki? Akola engoye za baba. Nga ndanga olunaku luno nangamba nja kujja nja kubakuleetera n'abantu abalala ne mugamba kale nenkola ki ne tumwaniriza mukyala wavunaanizibwa weewaawo bwatyo kaana bwe yazaala nabbi Samuel wadde Penina yali azaala nnyo pressure yali y'amaanyi nnyo naye Mukama yazimba mu mutima gwa Kaana n'amukakkanya bugumiikiriza obungi mu kwewaayo mu kusaba mu butakoowa n'azaala nabbi mulamba. Kitegeeza ki nti ebiseera ebisinga oyinza okuba olina Bapenina b'omu bulamu embeekuulo nnyingi obulumi bungi bwe baleeta gy'oli ne bw'ogumiikiriza n'onnyikira mu kusaba mu kusiiba n'okuwulira eddoboozi lya Mukama ery'enjawulo Bapenina ojja kubawangula. Tuli ku Rabon Charity Foundation naye ng'ate ekyenjawulo leero ndi ne mukadde waffe mbyokukkiriza wano omukyalo ono yakulira okusaba kw'okulwokuna. Bakuyitani mami? Amanya gange bampita Kizairwe Favor Annette nviira Katalaso Ministries. Katalaso kigambo kya Luyonan oba kyetwandiise ky'Olugreek naye kitegeeza okutabaganya mu Luganda and mu Luzungu kitegeeza reconciliation. Kutabaganya weewaawo mu bifo nga bino reconciliation kintu kikulu nnyo. Omukuŋŋaanira emyoyo egy'enjawulo abantu ababonaabona mu ngeri ez'enjawulo okutabagana reconciliation kintu kikulu nnyo. Kakati Katalaso kintu kikulu nnyo mu Luyonaani, reconciliation mu Luzungu, okutabaganya mu Luganda kintu kikulu nnyo. Omukyalo ono wano wafuuka waka twavanga wano genda okusaba ku Katalaso bwe twagendanga okusaba bwe yarabanga Nambe yavanga wano najjanga atulondoola atugoberera mpola paka bwe yategera we tuva n'agamba nti mbadde nsaba Nambe eno tugikonvertinge into something big ekisingako just ku bantu abajja okusaba ne bagenda. Kiki yali ategeeza? Yatugamba nsobola okukola connect group. Kati bwe twakola connect group ezeebeerawo paka mami era we yestitulira ngamba nti mbadde nsaba connect group yaffe tube n'ennaku eziri special okufumba abato okulaba movie n'ebirala. Idea nagibayinze kubanze kinali nayayanira edda okulaba ng'ekifo kino Katonda akijjulamu ku level zonna. Naye ne musaba yakawayiro kamune mugamba nti munaku eziri special mbadde nsaba nange ompeeyo omukisa mpite ne family zaffe ezawabweru zitwegatteko tube nga tetuddabulwa abato bokka mu mwoyo nga bwe kibadde naye n'abakulu tubayambeko bwe tuze tutambula nabo. Ate nno ye yakikubidde bukubizi mu ngalo n'agamba bulijjo ekyo kye nnoonya. Ne tutandika movie Thursday. Olunaku luno olw'okulaba firimu ne tulutongoza, olw'okubuulira enjiri baalutongola, olw'okufumba abaana ne bafumba tugenda lutongoza. Olwokuna oluddako oluddako ku luno olugenda okubaawo lwakufumba. Luno olugenda kuba lw'abaana baffe abasobola okuba preachers batugenda okutupreachinga as we are listening. Abasobola okutuziniramu amazina bagenda everyone agenda kukola kyasobola okukola. Era tugenda lutegekera wano wennyini ku Rabon. Gamba nti ate wano wafunda tugendeko ewalala nedda omukisa gwaffe wano era tetusobola kutwala walala wonna lwa wano. Buli lwakuna tulina kye tugenda okuba nga tukola ng'ate n'enjiri
nga twongera okureconcilinga abantu bangi. Weewaawo kakati nze nno omukisa nagulabyewa namusabye nnyo nga nti wadde kyaki tuwadde kino n'ate nange kanyingirewo nyweze Katonda ku kyalo kyaffe ky'Emakindye ne mugamba nti nedda movie gundi ene leme kubaawo lwa Thursday lumu mwezi ebeewo at least luvannyuma lwa wiiki 2 naye tugikole ng'abantu b'oku kyalo bonna bajja mu foundation wano ne tulyako nabo ne basoma Bible ne balaba ku firimu kugamba ne tuddamu okusitula emyoyo gyaffe nate kugamba olunaku olwo tuluwe ekyalo kyaffe era lwe lunaku olusoose idea yasooka yali yakulwakuna buli lwakuna activity ey'enjawulo naye nze kyensaba idea eno twandigifudde kyebalengezaako kugamba nti twandigifudde nti buli lwakuna tube nga tuyesawo olwokuna 2 weeks then tukomawo ne tulaba movie ne tugiwa ekyalo movie z'eddiini zino abantu baffe okuŋŋaana kugamba abakyala bano tuddemu tubayite buli after 2 weeks bajje tulabeko nako firimu tulyeko nabo tubenga kubanga nafunye na idea nti tusobola okutegeka wano mu compound kubanga right now TV gye tulina eri mu showroom nze nkiwulira muli ntugenda nafuna TV ennene nga tugiteeka wano wabweru tugenda gifuna omulimu tugenga ng'abantu beekumulula okuva gye bava yonna bajje basenge wano balabe firimu olwokuna bakimanye nti buli luvannyuma lwa wiiki 2 ku Rabongo Charity Foundation ku Kataraso twegatta ne tukola ekintu ng'ekyenjiri neeyongera okubuna mu kyalo kyo kuba ekyalo kyo kirina ebizibu bingi abatamiivu amalaaya abasajja n'abakyala abalwana kugamba ndaba ng'omukisa gwe tulina okukozesa okwongera okumunyisa enjiri ku kyalo kino. Amiina. So muganda wange ali eyo okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti anze buli lwakuna njabba waayo katoni y'eŋŋano kubanga olwayo tukoze chapati ne tusiika muwogo ne tugula ne soda naye bale tebimala dho tewali kitamala. Yes. Ate okubanga lwe lunaku olusoose ekintu kino okubaawo tuwangudde. Kakati gwe muganda wange ali esoboga nti buli lwakuna enjiri bw'enaaba eteekinganga press okulaba firimu abantu abanakuŋŋaanya kambagulireyo katoni z'egundi 2 z'eŋŋano kambagulireyo ebiberenge kambagulireyo soda oyinza n'okuba oliyo ng'olina TV yo nnene ng'ogamba TV eno kanjiweeyo erokola ekyalo ky'Emakindye osobola ogisiga n'ogamba nti bannange TV eno gye nnina kebe ng'eraga enjiri buli Thursday kuba kyo kiguddwawo buli Thursday after 2 weeks, so that means mu mwezi tujja kubeeramu n'emirundi 2 having a such an item so kigenda kutuyambako okubanga enjiri eyongera okugaziwa ekintu kino anko nze muyita papa lw'okuba yatwaniriza mu kifo kino bwe twajjanga tunoonyanga Katalaso ministries tunoonyawo okuteeka nga tugoberedde abaana twali tumanyi oba taatukkirize naye ekyomukisa omulungi yatukola ki yatukkiriza n'atuwa olukusa olw'okusabira wano ate nga ne tusanga nga musajja ayagala Katonda atalina ensigo ya Katonda ate ayagala abantu ayagala abaana so nekituwa go ahead so omusumba waffe bamuyita Apostle Joseph Above ekanisa esangibwa Kasawe Kamesi Above lingolera nnyo. Amina. Apostle Above. We are not small. We are above. So naye yali alina kyayagala okukola ki ku bulamu bwe okubanga erinnya lye ya Above. Olunaku luno olw'ensisinkano buli bw'osisinkana omuntu ne mwesisinkanira mu kifo kiba kintu ky'amagezi nnyo okwebuuza lwaki nsisinkanye omuntu ono lwaki sasinkanye muntu oli naye nsisinkanye ono so ffe mu kusisinkana as Katalaso Ministry okusisinkana Rabongo Foundation tutandise okulaba ebibala so ensisinkano kintu ky'amaanyi ensisinkano ezaala ebibala ensisinkano esobola okukyusa obulamu bwo bwonna
So kyekyo be bantu bano bonna be mulaba essaawa zino tuli mu bibala ate tugenda kukulakulana ekigambo Connect Group kyatandika mpolampola naye ffe nga Katalaso tukiyita Connect Group naye abalala bakitegeera nga home sales. Taata waffe we yatuwa omukisa tusobola okugaziwa ekkanisa okuyitira mu kukungaana ne to reachinga so many people where he cannot reach. So we thank you Apostle Bob for this opportunity and I think now his heart is going to marry because of this, and we thank you for being a blessing to Katalaso Ministries. Tegeza kinti Labongo Charity Foundation si muti mugumba. Labongo Charity Foundation muti okuvirako ddala ebibala era bannaffe basobola okulya ne basurviving olunaku lw'enkya. Kitegeeza kigwe mwana Katonda ali eyo osobola kwegatta ku buweereza buno mu ngeri yonna. Luno olunaku tetugenda kudda mabega, tugenda ku inviting ekyalo Kiramba tubenga tulya tunywa tulaba movie nga bwe tusomesa n'enjiri. Kati osobola okugamba nti ddoboozi ndiwulidde nina kye nsobola okukola ku ministry ku buweereza buno bugenda mu maaso ku lwokuna at least olunaku olwokuna twetaaga TV wano wabweru bwenaalema yaterema etya tesobola kulema tubenga tetulabira mu showroom kwa mu showroom ndabye mufunda tulina kubanga entebe tuziteeka wano nga TV eri wali enene tugenda kugifuna. Ekirala osobola okubeera nga nti lwa kuna kampeeyo katoniza amazzi kampeeyo kasoda kampeeyo eŋŋano kuba tegenda kusitopinga lwakuna na lumu. Kati tuddamu lwakuna luno oluvaako tuddamu luli tujja funa ennaku z'omwezi. So muganda wange ali eyo osobola okuyimirira obuweereza ne butambula. Tugenda kuteeka enjiri mu kifo kino era weewaawe tuli wumula bajja kugamba nti baabeerawo ku lw'enjiri ne ku lw'ekigambo. Abakyala bano bazze bangi ekitiibwa kya Mukama wabula neeyongera okusiima Mukama eyakundeetera neyabandeetera naye n'ennyonta y'amaanyi nnyo eri ekigambo naye okuva bwe mwajja ndabanga n'enju yaffe yatandika okukyuka. Nali mbonyaabonyezebwa okubula kw'omwoyo nga temunnajja naye bwe mwajja ndabanga biri kimu. Soko jjo obuuze ku bantu bwe Solomon jangu naye buuza ku bantu bagambe hawaii babuze mu luzungu gwe inze how are you bannange Nanyonjo Betty wow kakati omukulu ono bamuyita wasu Kato agenda atenga kutekute Kato ono olugero lwa Kato terwenkanika be baana binasooka nabo wano Kato nadduka nekinumye nnyera bwe mbadde nfeffetta ne mufeffetterayo ne mugamba waki wadduka akuze kaali Kato kano yali agenda kunoonya waswa yamufuna n'asigala ku luguudo. Kati emyaka emeka ng'oli ku luguudo? Ebiri kuva nava wano nava 22. School fees azeeka mu ssomero syo agenda nawenja waswa yetaaga kusabira abaana babakolumira naye ebikolumiro abalongo tebabakolumira Kato koma wenkya twogeremu nekyembadde ngamba nsobola okufunayo omwana kale nga yenkana ngaabwe nga nsobola okubaleeta wakinimba nga sibedde naye nga basobola okubeera wano. Kakati oddawa ku street lwaki wadduka ewaka? Yali waswa kuba nkuguddeko bugwi waswa yagamba nodduka nedda jasi yali avudde ewaka bwe kumunoonya omujja ku street omuzeeyo waka. Kale tujja kukwatagana enkya gwe mwana wa Katonda ali eyo. Olunaku luno bwe lute bwe luli tuli blessinga tusaba Mukama aluwe ekisa era lublessinga amawanga. Tukyaziza bannaffe bangi sokojje waliwo kyebatu mu bagenyi betufunye omukyalo omwo mwabadde njagala ogamba abantu kyoŋŋambye
anko mulekedde omulimu gw'okunoonya taata Aaron omwana ono mwegaane era babaawe eyo yenna nga yeetaaga omwana wuno wano waali yaŋŋambye dde omwaka ogujja ayagala kusoma ama babuulire anti omusajja ayinza okukyalaga ate kuntuusiza mu bizibu byakuweerera mwana nedda kuba kuyambagana byakusoma kale wano mama Aaron neetaaga taata Aaron ndi wano mama Aaron neetaaga taata Aaron omwana bulijjo akubuuza buli kyakubuuza bulijjo ambuuza tuba twebasa nanga mama taata aliwa ekyeza webabaawo webabaayo omusajja eyo yonna ayagala omukyala woli wendi ne Aaron wane waali nze ndi mukozi okola mulimu ki njoza ngoye n'omwana omulimu agumanya asobola okugukugamba maama akola mulimu ki akola engoye za maama naye ngenda kunoonya mukyali sisita tunyumyemu tugobera wala omusajja akuba nyo omwenga akozesa ebitamiiza twagala basajja babuvunaanyizibwa basobola kubongerako bwe kirango njagala nasobola okunyongerako nange bwe mwongerako ate nga yagala n'omwana wange bakuyita ani Maria mama Aaron babita Aaron kale Aaron bagenda kufunira taata bagala kufunda taata gwe mwana wa Katonda ali eyo olunaku lwaffe lubadde lwa ttendo nnyo mwebale kuluwagira mwebale kuluweezaawo mu ssaala tho twetaagayo abantu abagenda okuyimirira mu mwoyo bagambe nti olunaku luno nze kanduyimiriremu katoni kakati era luno olunaku lwa muwendo gwe muganda wange ate no tubaye tuzze kulaba firimu kyokka ate ne mama bwazza tuleteddeyo ku ngoye weewaawo mukama bawe omukisa bannaaye ibambi mukama akuwa omukisa ogenda okambadde gwe muganda wange ali eyo eno ye famire yange eno ye famire yaffe bamama bange baganda bange so tusobola okusitula emyoyo gyabwe nga tuyita mu kuyimirira nabo ku lwokuna njagala buli lwakuna babeere wano buli lwakuna tube nga tusaba tulyekoko ffenna tunywemukko ffenna tusanyukemukko ffenna naye ekisinga obukulu tumanye Katonda ebibala tutandise obbirabako obuweereza buno bulina okusaasaanira ekyalo ate nga Mukama mulungi ekiseera kyonna ajja kikola weewaawo